Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza obbanga otuwuliriza oli ku Yogi Update TV. Kaakati nno emitawaana gyeyongedde eri Speaker wa Parliament Anita Amongo ng'ovudde ku kino eky'emmotoka empya gye yaakagula. Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'aleeta obujulizi obulumika Speaker Anita Amongo ku nnyumba oba ku maka g'ayina mu ggwanga erya UK, era kino kyongedde muzaalira mitawaana. Jjukira nti ebizibu bingi ebizze byetoolera ku Speaker wa Parliament ono Anita Amongo. Wabula we tuba tuzzeeko emabega, Ssemujju Nganda yamulabula nga bali mu Parliament ne n'atamuwa matu. Njagala twekkaanye ka vidiyo ka Ssemujju Nganda ono n'oluvannyuma tweyongereyo. A few moments later. General Elweru there, he was called a buffoon by the A few moments later. General Elweru there, he was called a buffoon by the CDF. One by one. What is the procedural matter? I am raising it if you allow me, Dr. Brown. Ssemujju Nganda yatwala konsaani okulabulanga indirect Speaker wa Parliament Anita Amongo ng'agamba nti nno General oba Chief of Defence Force yayita General Kakuuni nga kyalinga kyagezaako musigira nti olaba ono munnamagye munne we baludde mu buyinza ate oli yaliko ne Deputy Chief of Defence Force Mulamba yagenda maaso n'okumuyisaamu eggaali. Kati golowooza ki? N'amugamba kino kye njagala okuleetera kigenda kubanga kirya buli omu one by one. Speaker Parliament n'amubuuza ensonga ki gy'oyagala oteeka ku mmeeza, n'amugamba nti lindako nkujjira. One by one, whether ministers, whether UPDF soldiers, whether committees of parliament are becoming victims of CDF. N'amugamba nti nno kino ekijja kiri atabaala kigenda kuli omu ku omu, oba oli Speaker, oba oli member wa Parliament, oba oli wa UPDF, wabula bonna mwenna mugenda kubeera ba victim b'ensonga eno gye ndi mu kwogerako. Gw'olowooza Ssemujju Nganda yali ayogera ku ki? Nsonga ki gye yali agala okuraisinga? Tukyagenda mu maaso. So the procedural issue I am raising, Madam Speaker, whether you should not get government at the highest level to tell us, because recently he said N'amugamba nti ensonga eri emabega wa kino we tuba tetufunye gavumenti kutunnyonnyola ku highest issue ng'eno. you opposition you are going to beat you during elections. For us, we are Tutsi. These are serious matters that, Madam Speaker, everybody, every sane person must be concerned with. Era n'amugamba zino ensonga ziri siriyaasi nnyo nti buli muntu munnayuganda alina okubeera concerned ku nsonga zino, kubanga opposition tuze tusuubirwa okukubibwa, okuttibwa, era nga bagenda mu maaso n'okwewera era nga beewaana nga bwe bali abatusi bwe bagenda okuba nga bakangavula bannayuganda. So eno ensonga it's a serious matter. They are not matters that can just be ruled and we will continue. I mean, I don't know, Elweru is about to run away. I don't know whether David Moore sits in his office comfortably. N'amugamba si ensonga gye tuyinza otutuulawo ne tutunuulira obutunuulizi ne tutagirabamu nsa, kubanga tukimanyi bulungi Eleru anaatera okuba nga adduka mu woofiisi ye, anaatera okubulawo ku bigambo bagenda mu maaso n'okuba nga bakola ki, nga bamuwereekereza. Kaakati n'agamba ye tamanyi oba Chief of Defence Force ali mu woofiisi ye atudde comfortably anyumirwa ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Jjukira ebiseera ebyo saaga ya Peter Eleru kwe kwamuviirako okuwummula ensonga eno nga bagenda mu maaso n'okwerumaŋŋana ne Muhoozi Kainerugaba, ate amawanga ag'ebunaayira gaali gamaze okukuba Eleru sanctions ku byaliwo e Kasese ekitta abantu ekyaliwo. Kati gavumenti wemala okukozesa byekozesezza ne bakuba sanctions, gw'omanya ekuvuddemu eba emaze okukuvaamu, gwe bategenda ttambula wamu naawe. Kakati kye kino kye baakola Peter Eleru, wabula baali Kabanango ne General Muhoozi Kainerugaba. Era Ssemujju Nganda
ensonga gy'agezaako okuraisinga ng'alinga alabula sipiika wa parliament Anita Among nti ffenna wano tewali ali seefu singa muleke eno mata ne saturatinga nga weeyagala eya Muhoozi Kainerugaba mugenda tuuka ekiseera nga temulina buyinza mugenda tuuka ekiseera nga temulina maanyi gasobola gikkakkanyaako tukyagenda mu maaso wuliriza. Minister of Defense the other day was here. So we all have become victims of this one man called Muhoozi Kainerugaba. This parliament must find a solution. Era n'abagamba nti parliament erina okufindinga solution erina okunoonya solution ekyokuddibwamu kubanga ffenna tufuuse ba victim b'omuntu omu Muhoozi Kainerugaba ekintu ekikyamu. As for me, I'm not a Sipiika ye n'agamba nti ye si victim era mu bemumenyaamenya nti mu ba victim nze mungijeemu. because honorable members, what we need to look at, where does that information come from? On social media, anybody can post anything, anytime. Next item. Abula ye yaddamu ng'agamba kye tulina okutunuulirako wano information eyo evaawa kubanga ku social media buli muntu buli asanze asobola okupostinga ensonga asobola okuteekayo ensonga eyo so tulina otunuulira source eri luddawa source evaawa ensonga zino zivaawa otegedde ensonga eyo oli ku Yugi Update TV kosinziro bango tuwuliriza watannatweyongako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otwengako kakati Ssemujju Nganda ensonga gye yali areretingako kiddiridde okubanga kati tulaba ebyavaamu ensonga mwenna etandise okubalya byeyogerako akalyadda kaddadda njagala otunuulire ate nate n'oluvannyuma tweyongereyo. Ako kabadde ka moment wali eri nga bagenda mu maaso n'okwerayiza ku kisaawe Kololo naye embeera eyabaddewo yalabikiddwako Speaker Parliament saako ne General Muhoozi Kainerugaba wabaddewo kwegamba obunkenke n'ensonga eraisingibwa on serious matters. Kakati okusinzira ku bigenda mu maaso ne ku information gye tufuna ku source Anita Among amakaga agali mu UK gagenze maaso n'okumwongerako emitawaana ebizibu byamwetabadde eddago mukwano gwange birungi si birungi. President Museveni alaga evidence ziyapiininze ku mukyala w'amagogo Anita Among tugenda kubanga tuyita mu information eno tulabe kiki ekigenda mu maaso. Yoweri Kaguta Museveni yalipotinze n'agenda mu maaso n'okusekiwalinga n'apresentinga evidence n'agipiininga ku Speaker Parliament Anita Among ng'agenda mu maaso ng'okwogera speech ey'obukyayi mu meeting eyabadde ku State House Entebbe nga bagenda mu maaso n'okuteeka step endala ku gavumenti move endala ey'obukulembeze oluvannyuma lw'okumala okwerayiza okukola final decision eri speaker race agenda okukiika mu Parliament. Eno nno decision yagenze mu maaso n'okubanga breaking Anita Among era kino kyabadde kyakusalawo obufuzi bwa Anita Among obugenda okuyimirirawo mu future. Wuliriza Pill Time egenze mu maaso n'okulaninga nti emyaka ebiri egiyise oluvannyuma lwa Museveni okubanja okunnyonnyolwa okuva eri Speaker wa Parliament Anita Among oba yali agenda mu maaso n'okulentinga ennyumba mu UK yali ayagala kunnyonnyolwa. Tujjukire bulungi wakayita emyaka ebiri ng'ayagala bamunnyonnyole nga Museveni ayagala ddala Speaker amunnyonnyole nga yamugabuuza naye ddala oyinayo ennyumba gy'opangisa mu UK. Yamubuuza ki ekibuuzo kitegeeza eyo kibuuzo kijjira mu mbeera okubanga omuntu teyeekakasa nti oba maka ga muntu oba just alentinga bulentinzi ayinamu lentoozi. Ensonga eyo gitegedde bulungi nnyo era yamubuuza. President yatwala obudde bwe okugatharinga evidence ku reports zonna ezoogerwa nti Speaker Anita Among aowninga ennyumba mu London.
eyo information yo bannaye tujujjukira bulungi nnyo. Kakati nno obujulizi obwa providingibwa ne intelligence officers bwa presentingiddwa mu nnaku zino ku State House mu meeting eyabaddewo, era source eyafulumiza information eno egattako ng'egamba nti waliwo buuzi nnyingi nnyo ebyebuuzibwa nga tebirina ansa ku Speaker wa Parliament Anita Among ku shillings biliyoni 3.5 ezaagula Rolls Royce emmoroka eno ebadde questioningibwako. Era Anita Among mu kuclaiminga yalipootinga ng'agamba nti kino kyali kirabo ekyali kimuweereddwa mukwano gwe ng'amuyozaayoza olw'amazaalibwa gwe. Era Mwami Yoweri Kaguta Museveni ali greatly interested okumanya amazima eri Speaker wa Parliament Anita Among, era nga yeebuuza ddala amaka gano gye gali. Kakati no source eyongera okugenda maaso n'okuprovidinga evidence n'okutukakasa, era nga bagamba Anita Among ku lunaku olwokuna ng'ennaku z'omwezi 14 omwaka guno gwe tulimu 2026 yabadde asuubira okusinkana Mwami Yoweri Kaguta Museveni face to face agende maaso n'okunnyonnyola ku bigambibwa ku bibuuzo bino ebiriwo ebisaculatinga ku nnyumba eri mu UK eyogerebwa, era agende maaso n'okunnyonnyola ku corruption egenda maaso mu Uganda, era annyonnyole n'ebyogerebwa ku Rolls Royce eno eyakagulibwa. Olunaku nnaku z'omwezi zabadde nga 14 nkugambye. Kakati nno ndowooza wenkugamba nti embere ng'egaze ebintu si birungi si birungi, tukyeyongerayo. Ennyumba egambibwa eri mu UK ezadde kalumanywera naye ng'emmoloka gye baakagula yeyabireese yeyabisajjudde. Kigambibwa nti flat 4 Silk House 7 Waterden Road eno eri ku Waterden Road London E20 3AL United Kingdom. Eno ennyumba ebaliriddwamu ebisenge 3 ebisirwamu, era nga apartment eyimiridde ku Queen Elizabeth Olympics Park, era nga eriraanye Stratford Akini Week and Stratford International Train Station. Era nga kigambibwa ennyumba eno erina double bedrooms era ng'eri self-contained, era ng'eri bedroom modernized, era eriko plan eri modernized ey'effumbiro, era ng'erina ne living space, era ng'eriko boosted storage, era ng'erina wooden flooring eya underfloor heating, era ng'erina ne ka private balcony akaayo ku bwayo. Bagenda maaso n'otunnyonnyola amaka ga Speaker Anita Among agagambibwa nti gayina mu UK obujulizi bwazuuse. Likodi ye ku buli bw'enguzi ne parliamentary budget newankubadde zibadde zikozesebwa bubi, kibadde kisuubirwa okuba nga kidefindinga issue eno egenda maaso, kubanga bulijjo tukimanyi bulungi watali kubuusabuusa nti Speaker wa Parliament yeenyigira mu buli bw'enguzi, era Joel Ssenyonyi azze akyogera entakera ng'agamba naye kigendererwa ki ekiri mu kubanga Speaker wa Parliament atuuza Parliamentary Committee Board, akakiiko kennyina okubeeramu nze nga nze ne batankoowola ne batampita, oba okubanga batuuza ba commissioners nze ne sitabeeramu, ate ng'omwo nnyinamu ekifo nsaanidde okubeera nga nnumika buli kimu ekigenda mu maaso, mba nnyina okusalawo naye tebamuwa mwagaanya kasita balaba nga yeewunguddemu agenze nga batuuza akakiiko akaabwe nga bagamba nti baatudde. Owulira golowooza nsonga ki eri mabega w'ekikolwa nga kino okubanga balina gwe balina okulabiriza Parliamentary Committee okutuula nga Joel Ssenyonyi taliimu nga ye leader of opposition. Okulaga ensonga nga we ziri serious, yateekinze ensonga eno
ng'ennaku z'omwezi 23 May 2024 okulaga ensonga nti eno eri sirias. Mate yateekingibwa mu mwaka ogwa 2024 nga 23 May. Museveni yawandiikira Speaker wa Parliament Anita Amongo ebbankaluwa era ng'awandiika eri mukyala wa FIFA President Moses Magogo ng'agenda mu maaso n'okudimandinga ansa ezikiraimingibwa nti yali ayina expensive house mu kibuga London. Era ng'agamba mu kuwandiika President Museveni yagambawo ati migambo bye, I have got information that the contrary to what you told me, that you indeed own a house in London in the form of flat 4 Silk House 7 Waterland Road London 820 3AL United Kingdom. Mwami Yoweri Kaguta Museveni watu we yawandiika. Era Museveni yagenda maaso n'okugattako ku bigambo bye ng'amugamba, do you own that house or are you renting it? Nti ddala kituufu bino ebyogerebwa nti olina amakaago mu United Kingdom ogapangisa oba amakaago gago? Kino ekibuuzo kyali kya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Tukyagenda mu maaso. Museveni oluvannyuma yawa instruction era n'adirectinga Jeje Odong, the Minister of Foreign Affairs, Minister akwasaganya ensonga ze wabweru eza Uganda, akontaktinge UK government afune details ezirigadinga ku nnyumba egambibwa okuba Speaker wa Parliament Anita Amongo gy'ayina mu Bungereza. Era President yayongerako n'agamba Igigi afolowinge ensonga eno agikoleko follow-up alabire eddala ekituufu kyeki. Era kyatwala Mwami Yoweri Kaguta Museveni okutuuza meeting ne British High Commissioner of Uganda. Yatuuza meeting namba ne British High Commissioner wa Uganda. Wano we yabuuliza ensonga oba Anita Amongo, bwe yabuuliza ku nsonga ya Anita Amongo okubanga owninga amaka mu UK. Yawandiikira Odong nga May ennaku z'omwezi nga 2024 mwaka 2024 ng'agamba President referred the High Commission Kate Aire had told him that Anita Amongo has got a house or houses in UK and has got bank account from which she pays school fees for her children who are studying there. Inti yawandiikira High Commission ono ng'ennaku z'omwezi 2 May ng'apresentinga ng'agamba High Commissioner Kate Aire ng'agamba nti nno Anita Amongo yali afunye oba aodinga amaka oba ayinayo amayumba mu UK era ayinayo bank account zasasulirako school fees abaana babasomereeyo, nga kye kibuuzo kyagezaako okwebuuza ku High Commissioner owa UK mu Uganda. Museveni n'oluvannyuma yagamba nti ensonga zino ez'okubeera n'ennyumba zijja kubeera interested nnyo naddala singa Anita Amongo singa teyadikirirayenga ensonga zino nga tannajjamu oba mu bukulembeze bwe mu code document nti amaka gano oba assets zino yali azina, naye ng'agamba nti singa anaaba nga yadikiralinga ensonga zino mu document ng'ajja mu bukulembeze nti awo ensonga endala zijja kubeera kyakumanya butya bwe yafuna ssente zino ezakolamu oba ezazimba ebintu bino. Museveni bw'ati bwe yagamba singa bakizuula nga Speaker ono wa Parliament bino ensonga bino byonna eby'obugagga bye twogerako tiyabiprovidinga mu document ng'ayingira ebyobufuzi ng'ajja mu bukulembeze kiba kirala, naye waasangibwa nga byalimu nga yabi-includingamu kitegeeza nti ate awo tuba tulina kunoonyereza butya bwe yafunamu ssente ezaakola ebintu bino. Oli ku UG Update TV nyongera okujjukiza kusinzira okuba ng'otuwuliriza gw'atannatweyungako mukwano gwange. Kirira wansi ekigambo subscribe weekiri
kikooneko tubeere nga tweyongerayo. Tukyagenda mu maaso abali mu diaspora nga bulijjo, ngenda mu maaso n'okubatunulako n'okubatumirako mukola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Kakati bano ababiri singa baanukula ensonga zino, Mwami Yoweri Kaguta Museveni atugamba, if these two are answered correctly and showing no mistake, the remaining issue would be political or ideological judgment. Nti singa bano bengenze maaso Aigigi, Magogo, Odongoto, saako ne British Commissioner, singa ensonga zino bazinnyonnyola bulungi nnyo, awo ekiddako kiba kiraga singa balaga ensonga zino nga tewali nsobi n'emu, ekiddako ku nsonga eno kiba kikulaga nti ensonga eno eri politically motivated oba just bamujajinga ku nsonga gya byabufuzi. Era n'agamba in fact it was Kate Aire that told Museveni about the UK sanctions against Anita Amongo. Baali tebamanyi nti Anita Amongo bamukubye sanctions, naye commissioner yagenda maaso n'okubagulizaako Museveni nti Anita Amongo bamusanctionize mu UK. Kakati we tuba twogera ku UK sanctions eri against Anita Amongo, tuzoogerako we tuti Anita Amongo we bamukuba sanction tiyagenda mu maaso na kwogera bigambo bingi. Yagamba wati nti tayinaayo wadde n'akamyu kebeere kapa mu London, nga Museveni agenda maaso n'omukweshoninga ku by'obugagga bye, nga kigambibwa nti baali batutunuliza amaaso ag'ekinala ku Anita Amongo saako ne Thomas Tayebwa ku mirimu gyabwe nga bagenda maaso n'okufuga National Resistance Movement. Ba MPs abasupportinga abantu bano mu parliamentary budget ye yali ensonga ey'okudiscussingibwako n'eri president, ng'ayagala ensonga eno ekatingibweko. Wano wonna we waava kalumanywero w'okutandika okunoonyereza ku Speaker Anita Amongo n'ebyobugagga bwe. Kakati mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni, Muhoozi Kainerugaba, gye buvuddeko yagenze mu maaso n'okwogera ku nsonga ng'agamba ekyokulaakulanya ekibuga Kampala, busiraamuzi bwe tulina mu kibuga Kampala, kyewuunyisa omuntu okulekulira ensonga ezo zonna nga ne bannayuganda basitaavinga, tebalina kyakulya, baavu, tebalina mirimu, gwe n'ogenda mu maaso nakugula mmoloka ya bugagga we butyo. Era soose etulaga nti jjo ly'abalamu wabaddeyo meeting ku State House, ng'eno no meeting esuubiddwamu okugenda mu maaso n'okudiscussinga ku nsonga. Era Central Executive Committee meeting nagambye olunaku olw'eggulo yatudde wakati wa Speaker Anita Amongo ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni, newankubadde kigambibwa nti ab'omukage eri Speaker Anita Amongo tebaayitiddwa. Eno ensonga yabadde ya kimpooze. Era petition yakoowodde Aigigi okulirizinga Anita Amongo ebyobugagga bye byonna n'okuleeta details source ku ssente ze balabe ensonga eno eyimiridde etya. So ensonga si yakuliisa bijanjaalo mpiso, ng'akyawera ennemba n'ogwa Rolls-Royce, emmotoka eno emanyikiddwa okuba ng'egulwa bilioni 3.5 eza Uganda, ng'agenda maaso n'okwewozaako nti kyali kirabo ekyamuweebwa mukwano gwe gw'atayogera era gw'ataasanguliza, ng'amukulisa amazaalibwa ge. Can you imagine? Ye Muhoozi agamba nti wacha weewe nga kijja kitya, nze bukyangambaawo nga ndi mutabani wa mukulembeze, bukyanga nzaalibwa emmotoka sigituulanga namu, kaabe kitange ku myaka 4 gy'amaze mu bukulembeze talootangako na kutuula mu mmotoka eyo. Kati just omukulembeze mu gavumenti ayinza atya okubanga ye kika ky'emmotoka kyavuga
ng'agamba waliwo ensonga etali entuufu, walina okubeerawo accountability ku nsonga y'okusaasaanyaamu ssente z'omubi bw'omusolo. Jjukira Speaker wa Parliament n'aggamba mu kakiiko k'atuulamu Parliament yesinga ensonga zonna ssente ezigenda mu ministries ezisinga zonna ziyisibwa wano mu Parliament. Kati Anita Among yateekamu step, yateekamu omukono nti kino kikolebwe, kino kibeere, kino tekibeera. Ndowooza olaba naawe kyengezaako kugamba, olabira ddala obugagga gye buva, olaba ensimbi gye ziva. Nagambye oli ku Yugi Update TV osinzira okuba ng'otuwuliriza. Tukyeyongerayo, gw'ayagala otweyungako, wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako ddala butereevu. Nabagambye dda abali e Katoman, Dubai, Saudi Arabia, abali UK, abali mu America mbatumiddeko nnyo. Mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV. Tukyagenda mu maaso n'ensonga. Kati golowooza Anita Among tebigenda mutabukako? Olowooza anaasobola okuvaayo nga fulaga beyala w'ekibiina kya NRM era banaamuwa anaaweebwa? Jjukira eno Nobert Mao alekoleezezza omuliro, sipiidi gy'aleeta, entebe y'obwa sipiika naye agyagalako. Race eno ereesewo great confusion. NRM temanyi ani gwegenda kulonda. Eno Nobert Mao naye yeewera ng'agamba ye yali capable enough okukuumira gavumenti eno mu buyinza. Tera NRM ebanga kyagala okusisigaliza mu buyinza yandibadde eronda Nobert Mao. Tunuulira ensonga zino zekkaanye. Sipiika wa Parliament twandigambye essabwa zino yandibanga obufuzi bwe buli mu lusuubo olw'ensonga nti gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni eyina ensonga. Eyina omuze nti singa ekizuula nti nno bakubye sanctions amawanga ag'ebweru baba tebagenda kuddamu kutambula naawe, gwe baba bakusudde mu guluka, baba bagenda kusenza luti nga kikere, gwoba ofunye namujinga oba tolina kusiiga ate balala. Kati era linda onompulirira ensonga nga zigenda mu maaso, matters nga ziri waasi eri Speaker Anita Among agezezaako okwewozaako. Enfunda eziwera nno agezezaako okwewozaako okulaga gavumenti nti kyemulowooza si we kiri. Era Speaker Anita Among tuba twogedde ku basipiika abazze babaawo okuva Mwami Yoweri Kaguta Museveni we yatwala obuyinza mu 1986. Ddala omuntu asinze omuzannyira paati ye Speaker Anita Among. Era asinze okulemeza gavumenti ono ensonga waki bannayuganda badaaga, bakaaba, beekokkola bw'okyanga Speaker Anita Among ajja mu ntebe eno. Buli ddate yenna gw'abadde alaba nga asaanidde okumuzannyira ekibiina kya NRM okusigala mu buyinza, bannanga akikoze era abikoze. Naye nga we twaggamba ejjanzi teribuuka na nzige. Akaseera ako keerindiriranga, kano ke bayita few moment later. Kati y'ensonga eyo byakoze, yes abikoze, n'ebiri past kati batunuulira present na future. NRM etunuulidde future yaayo, how secure is their future? Woba ng'olina sanctions ezo bo baba tebakyakubalirako, oba otanishinga gavumenti yaabwe oba ekibiina kyabwe. Oli ku Yugi Update TV olw'obudde tu concluding n'ensonga eno wammanga. Yes, mbagala nnyo, mweraba. A few moments later. General Elweru there, he was called a buffoon by the CDF. One by one. What is the procedural matter? I am raising it if you allow me background. One by one, whether ministers, whether UPDF soldiers, whether committees of parliament are becoming victims of CDF. So the procedural issue I am raising, Madam Speaker, whether you should not get government at the highest level to tell us, because recently he said, you opposition, you are going to beat you during elections. For us, we are Tutsi.
These are serious matters that, Madam Speaker, everybody, every sane person must be concerned with. They are not matters that can just be ruled and we continue. I mean, I don't know, Erueru is about to run away. I don't know whether David Moore sits in his office comfortably. The Minister of Defense the other day was here. So we are all have become victims of this one man called Moz Kainerugaba. This parliament must find a solution. At least for me, I'm not a victim. Because honorable members, what we need to look at, where does that information come from? On social media, anybody can post anything, anytime. Next item.